Now Salim Saleh embeera yembi ddala. Embeera yembi. Ekiro wabadde wagenda kubeerayo meeting, family meeting mu State House, naye nyabwe waba NRM ensimbu ne zimukuba n'aluma amannyo n'agwa wali n'afuluuta n'avuluuja ate meeting siwe yakomye. Naye meeting yabadde tennaba nga tebannaba kugira nga bakyagiraawo nga bakyerindalinda. Ababadde bawezeewo bagambye banyumizaamu awo Abdulaziz ng'ali awo emabbali ate no tebamuwadde katebe. Yabadde awo bw'ati awo emabbali mu nsonda. Anti omanyi mbuno omuyisiraamu agamba mbu eki mbuno amajini gabeera mu nsonda. Tebafuka mu nsonda, simanyi tebakola ki mu nsonda abayisiraamu. Era yabadde mu nsonda awo bw'ati ng'atudde. So ne boogera ne bagamba bwe bati kakati agenda kufuwa. Kati tulaba bwana tuletedde zigwa agenda kufuwa. Esente tuzisombyeyo zonna teziggwa. Bakasombera sente ennaku nnya okuzijja eggulu. Mwabali ku luguudo olugenda eggulu emmotoka muziraba jonna zibateerayo. Bali mu kusomba ebintu okubijja eggulu kuba yateekwa kufuwa. Bagambye esente bazisomba eri Bank of Uganda ebadde yakyukanga yadda ggulu. Naku nnya basomba emmotoka esente. Bagambye bwe bati yatuuka ne yeekyawa n'ava ku ARVs. Oba kati bamusabira ne bamugamba owonye siriimu. Ate omanyi waliwo abasumba abasuddi abantu owonye. Ate kansita nkusabira obeera owonye. Nga Bayibuli egamba genda olabe omusawo. Genda olabe omusawo. Yesu yasabira omuntu n'amugamba genda weerage. Genda weerage. Genda bakukebere bakukakasa nti nno owonye oba towonye okomewo. Genda weerageyo. Wulira bo bagamba kati kenkutteko bwe nti ekimu eky'ekkumi kya bukadde 3 kati owonye todda ku ARVs. Ate Katonda ng'omuwadde sente. Katonda alina abaana baweerera. Katonda k'omuwadde zino sente toddamu kumira ARVs. Bagambye ekyo kye kimuleetedde obuzibu yava ku ARVs. Ekirala mbu omutima guliko amasavu gajjudde bwegatti. Omutima gwonna gujjudde amasavu. Kakati bagamba afudde. Bali mu kugabana bintu bye nga tannafuwa. Ali mu koma. Naye ye kakwerege yagambye yafudde. Mumubike paka lwanaafa. Ate wanaafa ngenda bagamba nja koma live ne bezina basawa 9. Abdulaziz ajja kungamba. Ne bezina basawa 9 nja kujamba buli nti afudde. Nzirewo nebake. Nja kwogera ekigambo eki. Nja kuteekayo bwenti. Ojja genda okulaba notification ate nga nze nvudde ku ngambe afudde nebake. Ngomanya yeye.